Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Musajja mukulu Dr. Riek Machar azze yeetaba mu bintu eby'enjawulo oba oliawo omuntu byalaba nga ddala mulimu omulamwa. Ono amanyiddwa nnyo olw'ebigendererwa bye mu by'obufuzi n'obukulembeze yeeyongera okunyweza enkolagana ye ne gavumenti ya Sudan ey'awamu n'ekigendererwa eky'okufuna obuyambi wamu n'ebyokukozesa ebimala okusobola okutuukiriza ekyo kye yali ayagalira ddala. Mu mwaka gwa 2000 olukuŋŋaana lw'abakulembeze abaali ku ludda lw'abayeekera wamu ne Sudan ey'awamu baatuula mu kitundu ekiyitibwa Koch nga mu lukuŋŋaana luno Riek Machar yayimirira n'alangirira nga bw'alekulidde ebifo ebyali bimuweereddwa President Omar Hassan Bashir mu gavumenti ya Sudan ey'awamu. Ng'amaze okulangirira nga bw'alekulidde yatondawo eggye eddwanya eriggya lye yatuuma Sudan People Democratic Forces ng'ali mu katyabaga mu kitundu kya Zara ekya Dok Nuer olw'ensonga ez'enjawulo yakyusa enkambi ye n'agizza mu bugwanjuba bw'ejjikani ng'emitawaana egiriyo taagisobole. Mu Gatonnya w'omwaka 2022 yateeka omukono ku ndagaano ne Dr. John Garang eyali ey'emirembe ng'eno yalimu okugatta eggye lya Sudan People Defence Forces wamu ne Sudan People Liberation Army era n'aweebwa ekyokuduumira aba Nuer mu ggye lya Sudan People Liberation Army. Endagaano eno yasuubirwa buli omu nti yakuleetawo emirembe ekintu ekyali ekituufu era nga gubasaza mu kabwa ebiseera ebyo ne Dr. John Garang. Mu kino olutalo olw'omunda lwalinnyibwa ku nfeete mu January w'omwaka 2005 era mu mwezi ogw'omunaana omwaka ogwo gwennyini Riek Machar n'afuuka omumyuka wa Dr. John Garang. South Sudan ng'efunye obwetwaze mu mwaka gwa 2011 mu mwezi ogw'omusanvu Riek Machar yafuuka omumyuka wa Salva Kiir mu ggwanga eriggya eryali lyakatondwawo. Yakiikirira South Sudan mu mawanga mangi era ag'enjawulo ddala nga muno mwe mwali n'ekibuga ekikulu eky'Amerika New York bwe baali bawanika bendera ya South Sudan waggulu omulundi ogwasooka ku kitebe ky'amawanga amagatte. Ng'eggwanga eryetongodde limaze okutereera ntende emyaka gy'agenda gyetooloola. Mu mwaka gwa 2012 Riek Machar yavaayo ne yeetondera Sudaani n'ensi yonna okutwaliza awamu olw'okwetaba mu kittabantu ekyali ebbal. Mu mwaka gwa 2013 yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'alangirira nga bw'agenda okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lya South Sudan ng'avuganya mukama we Salva Kiir. Kino Salva Kiir kyamukuba encukwe era okutemya n'okuziibula ng'amufuumudde wamu ne kabineeti ye. Wano Riek Machar we yasinziira n'agamba nti Salva Kiir okumugoba lye lyali eddaala erisooka ery'okuleetawo enfuga ey'obwannakyemalira mu ggwanga lya South Sudan. Bino byonna byaleetera embeera eyali eteredde mu South Sudan okuddamu okutabanguka nga wano Riek Machar we yaddukira mu ggwanga lino. Olunaku olw'enkya lindirira biki ebyaliwo ng'adduse okuva mu ggwanga lya South Sudan n'omwaka gwe yakomerawo. Olwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.